Ndi bulungi obulamu bugamba ki? Ndi kawala wano ebanzaala. Yaman ndi ku do to do muntu ku muntu konkono oli ndi wanne bakyali bange bonna bonna era ndi wano ku kyalo do to do ebanzaala. Inze emmotoka tetukyalina mamotoka twagazaayo kati sawa ya kubeera mu bantu omuntu ku muntu tetukyatambula sawa nze boloka yange nagigaba njagala nange kuddiza eri bantu ekitegeera njagala mpagire ku baboda kuba bampagiridde ebbanga lyonna njagala buli wenninya mbeere ku boda njagala ntambuze nga bigere mpubire ku bantu banga bampagiridde ebbanga. Yes man. Ekyamalamu amaanyi nti Nuupu yannima kaadi naye ate tekisobola kummalamu maanyi ku lw'ebirooto by'Abannayuganda ne Uganda empya gye njagala ebeere. Ekyannimisa kaadi nti eyeesimbawo yali akulira akakiiko k'ebyokulonda nga yagaba kaadi ate nanneesimbako, so ekyo kibaamu conflict of interest. Okitegeera tosobola kubeera ng'oli yerifali ate nga okitegeera ate nga ttiimu yiye ezannya nga yerifali afuuwa, so oli yeyali agaba kaadi kyekyegeeza goola jazigaana naye kyeraga lwatu kawala yonna ekimanyi lwatu nti Victor Kamenyo ye Kamenyo wano teryayogera kasubi teryayo blood music gwe musingi gwange era kyekindeetedde abantu okummanya nti mbadde nga nnyimba ku bintu ebyo nenyimba neŋŋaba naye abantu mukole enguudo neŋŋaba nanga abantu muteeke eddwaliro muteeke eddagala mu malwaliro nga nyimbira bero si 5 mbagamba naye muteeke eddagala mu malwaliro nenzula nti mbadde naloba tinze kennyini nsobola okwesimbawo ebyo nembyekolera eddagala malwaliro nembyekolera emyala nengyegogolera enzizi nenzezimbira, so byonna ngenda kubyekolera kyenasazeewo mbyekolera ebyenjagala okukyusa byonna kambyekyusize okitegeera teri yampa kirowoozo. Bano abantu bempitamu bazze bayita mu kunyigirizibwa okw'amaanyi nga mbiyimbako sebo bano abali mu ntebe nga bagamba abo abadongo nno bagamba ki nga batuyita badongo. Kati omudongo afuuse omudongo ate omudongo atandikidde ku ntebe ya waggulu eri ya pulezidenti paka ku LC5 Lord Council ya Victor Kamenyo omudongo afuuse omudongo. Abaki olinga agamba mbu ekyennyanja kyafudde ennyonta nze nnyimba ekyennyanja tekisobola kubeera mu oceani nekifa ennyonta. Kitegeeza olaba bali ab'ebyobufuzi bafunyeyo abayimbi abalala babayimbire olonze kati omuyimbi nina ennyimba nnyingi nnyo zenkoze nga zange za kampeyini zange ate ne bakyali bange bangi nnyo abavuddeyo ne bannyimbira ennyimba ne bampa obulango ne bazannya abayimbi bangi nnyo okuviira ddala ku basooka bakamiliyoni Bobi Wine asibye akyogera mu lwatu mu vidiyo ze ez'enjawulo nti londa Kamenyo bafefe busi banifefe busi banati Nathan si bokka mwana abayimbi bonna industry yonna yonna eri mabega wange Hilda Mani Mathias Walukagga Mary Bata bonna bavuddeyo nga bali ku Kamenyo buli omu ali mabega wange, so kino ekibaddewo kino ekiriwo tekibangawo ate mu nkola eno tetugenda kuwangula kalulu tugenda kukuba kaafu tugenda kukuba knockout etya tetwagala kuwangula betwe kompitinze nabo bakere ku makya bagambe kale Kamenyo yansinzeko obululu 5 nedda twagala abantu abo tubasingire ddala obululu bonna kyeneesuubiza nti sigenda kugenda mu famire zaabwe bwe manya nti gwe neesimbye naye wano we bamuzaala awo sigenda kugendawo bambi ngenda kubaamu n'omutima ogw'ekisa mulekere ewaabwe we bamuzaala bo atlisi bamulonde aleme kuviiramu awo kuba newe ngende ewaabwe bamuzaala era bajja kulonda nze okitegeera kati mbadde njagala ewaabwe eyo mulekereyo then mpangule walala buli omu bambi yeze okuneesimbako aveeyo ng'alina obululu ewaabwe obululu bwa maama we taata we sisita we ne baganda be efamire ye mulonde sijja ginyigiriza ate era banaye bafamire baba abantu basaba mu mulonde sityaje
Afe already twasalawo kulumba nalo nga twesize Mukama Katonda. Naye nze making sure nkimanyi bulungi nti COVID gyali ate era making sure nti observing social distance n'ebirala byonna byonna ebigenderako oshegeera making sure nti nkuuma emirembe yaman. Buli nsonga y'abantu banga bacomplaining ngimanyi bulungi. Akatale kaabwe bagenda kajjawo babateeke mu katale akalala naye kay babateekamu katuza abantu 800 basuka ne mu 2,000 katono kyokka basuka ne mu 2,000. So ogwo mulanga gwange era nina okubalwanirira oshitegera n'okubalwanirira okulaba nti kubanga bannange eddoboozi lyange liwulikika bana abalala tebabisobola bino abeesimbyewo nange oshitegeera. So baganda bange mufunye omusajja njasabiggwa ateetiririra agenda okubalwanirira. Ekiseera kituuse Katonda naffe atukomyeko. Don't wait for other people over other time. This is the time and we are the people. Kekana kaseera yeffe Katonda yagamba agenda kusindika Mwoyo Mutukuvu atulungamyenga. Mwoyo Mutukuvu tagenda Mwoyo Mutukuvu wakukwatako tamanyi oba badde oyimba biki oba badde muyaye biki ye bwakukyusa bakukyusiza. Yensonga lwaki we yakwata era ku Kyagulanyi n'akwata ku Kamenyo era naffe tuzze tubakiikirire. Yaman. Sina ekyo kyokka Pastor Iga abadde musajja mulungi nnyo era ekiraga nti musajja mulungi. Njogera musajja mulungi nti akyaliwo omuntu abeerawo ebbanga n'ebbanga lwa nsonga nti byazaakola byo bikyayimiriddewo. ABS buli w'ogiwulira owulira Pastor Iga. Nze Pastor Iga mwebazaako ekintu kimu, bwe yajja Kawaala yakwata buli mukozi we abadde azaalibwa wano be baana abali tebalina mirimu kuno be baana bakalo oyo toto bonna kalo avuga kati n'emmotoka namusangize nemuga kiri kitya bonna abakola awo security akozesa ya wano batofa beba security abaliwo. So I employing ekyalo kyonna. So omusajja oyo yali wakabi nnyo emirimu gye gigenda ku maaso. Muganda wange osobola okugamba omuntu abbira mu mazzi ng'ali mu kudrowninga n'omugamba ate tonywa mazzi oshegeera ogambye kiringa omuntu adrowninga n'aganze saagala mazzi kyokka ali mu kudrowninga amira kiba kitegeeza oba odrowninga oba togaagala olina okugamira. Kati muganda wange Pastor Iga sisobola butabeerawo yampa faamu nambe ente ensi yonna ekimanyi ankoledde bintu bingi ampadde amagezi ampadde sente. Chosen Beki wano yali akola concert ye bankuza nga ntegese concert ya Chosen Beki nga mu managing ebiseera bya bankuza naje wa Pastor Iga ne mugamba Pastor ndi mwavu naye ndeso mwana ayimba bulungi bamuyita Chosen Beki nete tuina bulango nangamba temuina bulango muina sente mmeka ne mugamba tetuina yadde nangamba manchi oba okola kuwadde obulango bwa myezi 2 gendo labe Pastor Jengo muganda wange ne bampa obulango twalinoyo Derek kyali wange naye era yali akola mu control room sawe nali mu America naye yampa obulango for free era mbadde yalangambe n'oyo mwana Chosen Beki ne Chosen Beki bambi naye abe bamubeererewo kubanga bambi Pastor Iga yatubeererawo nnyo yo yatubeererawo banaye banalubaga mwenna abantu b'Ekasubi abantu b'omu Kibizi abantu b'Ekawaala zone 2 zone 1 zone 3 Kawaala Central abantu b'Namuŋŋoona mwenna mbakunga mulonde Vikita akabonero lyato lya Nuuwa muyingire mu lyato lya Nuuwa. Bino si bye bya bulijjo bino si bye by'okuyimba bya bulijjo bino bikukyusa gwanga kukyusa bulamu bwaffe kukyusa mbeera zaffe kukyusa buli kibadde kituzoganya kuzimba myala kutereza makubo kukwatagana buyonjo bavubuka kweyagala bantu kulekerawo kubakwata bya kidongo
kuba unfair arrests, compensation policies zonna tugenda kuzitereza. Tugenda mu Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Bannange gwe wenna ali eyo nkukunga akaluluko kakwate londa eryato lya Nuwa Victor Kamenyo. Blood togenda kwejjusa amanya Katongole Derek temwerabira. Bagala nnyo ate nzize kubabeerera mu kubanga tubadde nga tuyimba ebintu bino ne tuyimbira abantu abatukulembera ne tugambire ku Jennifer akendeze obukambwe ayekera osenda abantu ne tuyimba ennyimba endala ez'enjawulo n'ennyimba n'engaba naye tugambira abasajja abo bakola obutale, tugambira abasajja abo baddewo kasasiro, tugambira abasajja abo balongoose. Kakati tukooye okubagambanga kati tusazeewo naffe twesimbewo tubyekolere. Yaman.